okusunsulamu abeegwanyiza tikiti ez'ekibiina ekya Nuupu kukyagenda mu maaso, abakulembeze ba Nuupu e Bukomansimbi bategeezezza nti bagudde mu lukwe olw'okusuula abanaafuna tikiti ez'ekibiina mu kalulu ka bonna ng'ate abakikola baludde nga beeyita aba Nuupu. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kinajjukirwa nti ezimu ku nkiiko aba NUP ze bazze batuuza nga zikubirizibwa abakulu mu kibiina ekyo zibaddemu okulayiza abeegwanyiza ebifo nti ataafune tiketi ya NUP teyeesimbawo ku bwa Namunigina. Kaakati ayogerera NUP e Bukomansimbi Muhammad Musa Matovu Kigongo mu kwogerako ne rediyo ya Kabaka Kyabassa atubuulidde nti waliwo abeetabye mu nteekateeka eno ey'akasunsula ka NUP nga kyokka tebalinze binaavaayo batandise dda okulaalika nti bo bakwesimbawo ku bwa independent, n'ategeeza nti abo ebigendererwa byabwe birala nnyo. Ekirala agambye nti waliwo n'obukundi obwatandise okutuula n'abamu abaalangirira edda nti tebalina bibiina bya bufuzi nga naye nabo baabuguddemu nti ekigendererwa kyabwo kyakunafuya NUP. Tufunye ebifaananyi eby'abantu ababaddeko mu nkiiko n'abamu ku beesimbyewo nga ba NRM, kubanga NRM olukwe lwekoze olw'okweddiza Bukomansimbi erowooza nti omuntu wabeera kkaadi ye NRM ayinza obutawangula. Kati bangi baagala kwesimbawo ku independent naye ng'ekigendererwa bayitemu ku lwa NRM. Lwekyo banna NUP abeesimbyewo n'abawagizi baffe bannankyukakyuka mwenna tubategeeza nti olukwe olwo tulumanyi bulungi. Mu ngeri y'emu Muhammad Musa Matovu Kigongo ayogedde nti waliwo n'akabinja k'abavubuka akasasuddwa okugenda nga kayuza ebipande by'aba NUP, kyokka akabinja ako n'akalabula nti nako baakategedde era bagenda kukasalira amagezi. Ebitimbulwa n'ebiyuzibwa bya NUP ebyaffe naye twagala okulabula n'okusaba poliisi ebeere neetegefu kubinaddirira kubanga twemulugunyiza ate naye ekimanyi kuba na poliisi bantu batambula ne balaba nti tukiyuze. N'olwekyo twagala okubasaba bassebo ne beeya bakikola mu kikomye. Ye ayogerera NRM e Bukomansimbi Kizito Mukuutu avumiridde eky'okuyuza ebipande by'abo abeesimbyewo bw'ategeezezza nti obwo buba butiitiizi era basaanidde bakikomye. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Ssebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Buweekula bannamubende beesunze okwaniriza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa agenda ewaabwe sabbiiti eno. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba kintu y'abirina. Abayizi teachers tetubeekalekinga kusasuza baana ssente naye Ssebuufu baana ba kintu tunaamubawa edda. Mu ssaza Kyaddondo amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Nansana Charles Lwanga asabye abazadde okuteeseganya n'abakulu b'amasomero ku nsimbi ezirina okusasulwa abayizi bafune ekyemisana nga bali ku masomero naddala aga gavumenti. Binaala DC Charles Lwanga abyogeredde mu nsinkano n'abakulembeze ab'enjawulo ku kitebe kya Nansana Municipality okwogera ku nsonga eziruma abantu, n'agamba nti yadde kituufu tewali muzadde alina kusasula ssente za kyamisana naye ate bba abaana balina okulyanga n'olwekyo waakiri boogerezeganye n'ab'amasomero. abayizi teachers tetubeekalekinga kusasuza baana ssente naye ate somozebwa essomero bwe liba lya gavumenti ng'omwana alina okusomera obwereere alidde atya kuba gavumenti erinateekayo ssente ez'okulya. Kati omuzadde naawe olina okulima olubimbiro. Enjiri gye tulina okubunyisa mu bazadde mu masomero ga gavumenti. Amasomero ga gavumenti abaana gye balina okusomera obwereere wakyaliyo extortion. Abayizi teachers basaba ssente ne bagoba abaana n'abazadde okiraba mu kiyisimbyeko njesira abazadde nabo basuulayo nagamba tebali majembe zaabwe. Essomero ya gavumenti well fine naye omuzadde olimye olubimbiro.
ye meya wa municipal ye Nansana Regina Nakaziba Kitte asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'ategeeza nti ku ky'okuliisa abaana ku masomero bwe kiba nga gavumenti tesobola kubasasulira ereka abazadde beetikka omugugu gwabwe kubanga abaana balwala olw'obutalya. Amasomero anamwenda naye amasomero half of it performance tejja kugenda mu maaso ng'abaana tebalya nammwe mwalya kati abaana mu basindika bwe ne mugenda ne mulya bulungi ne mukomawo wano koze ebyenjigiriza binene nasanga ne beticha afaanana n'abaana b'enjala so tubasa bannange MDF abatuwuliriza banako kansala tukole omulimu gwe mwamika bulungi wali okufuuka booto naye bamugenda ne mulya ne mulabika bulungi naye gwe nagenza okukyalira n'ompa ennyama n'ompa enkoko nze ne nvaayo nga ndyoke abaana tetubafuddeko abaana bagenda kulwala busazi bogenda malwaliro sukaali abaana bajjudde erubaga nsambya sukaali nga bakyali bato poor feeding we are killing our children. Okuddayo mu ssaza Buddu ab'obuyinza mu ggombolola y'Ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu bagugumbudde gavumenti olw'ebyalo ebiwerako obutaweebwa masannyalaze ekibiriddeko emirimu gy'abatuuze okwesiba. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Gombolola eno ey'Ekyamuliibwa erina ebyalo 39 n'emiruka 5 kyokka ebyalo ebiwerako mu kitundu kino tebirina masannyalaze ekitadde emirimu gy'abatuuze mu kusoomozebwa okutagambika. Ssentebe w'eggombolola eno ey'Ekyamuliibwa eriyamba alaala liiso lya Ngege ono mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu ategeezezza nti ebyalo ebimu mugamba ng'ekyennamasavu mu muluka gw'e Kabaale abatuuze baayo baava dda mu mbeera ne bagaana n'okwetaba mu kulonda akamyufu ka NRM akaliwo gye buvuddeko nga balumiriza gavumenti okubamma amasannyalaze mu kitundu kyabwe. Ssentebe ono eriyamba alaala ategeezezza nti enfunda ziweze nga beekubira enduulu mu kitongole kivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze kyokka nti ng'abakulu emikono bagizingira mu kifuba. Ssentebe ono eriyamba alaala ategeezezza nti transforma ezimu zabbibwa emyaka 3 kyokka nti abakulu tewali kye bakolawo ekitadde abatuuze mu kitundu kino mu kutya okutagambika. Gombolola yange ey'Ekyamuliibwa sub county tulina okusoomozebwa kwa maanyi nnyo naddala okusinga eri gavumenti olw'okuba nti ebyalo ebisinga tibirimu masannyalaze okugeza nga Kaswa, Bulwadda, Busoga A ne Busoga B. Namasavu eyo baagaana n'okulonda akamyufu olw'okuba baagaana okubawa amasannyalaze ogo tegalinyirangayo ddala ate awamu gye gali ng'ekitongole kireme waya zaagwe ekitulikizi naye ng'ekitongole tukyekubyeko okulaba nga zitulerereza amasannyalaze ago okulaba ng'abaana abayitawo okugenda ku ssomero tebasobola gakwatako kubakuba n'olwekyo tuli beetaliikirivu ku nsonga eyo naye nga tusaba ggombolola yange ey'Ekyamuliibwa ekyamazima efiibweko byalo bingi ebitalina masannyalaze. Kyokka Joseph Kalungi ono nga ye mukwanaganya w'enteekateeka ez'okubunyisa amasannyalaze mu Bendobendo ery'e Masaka ategeezezza nti ebyalo ebimu mu kitundu kino byawandiikibwa dda era nti essaawa yonna biri mu puroguramu ebituusibwamu amasannyalaze. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Kyaddondo bannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform nga bali wamu n'abakulembeze b'ekibiina kino baddukidde mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala kkooti eno esazeemu etteeka eryayisibwa paalamenti nga likwata ku nzirukanya eya kkooti y'amagye mu Uganda. Bannamateeka ba Nuupu bano bakulembeddwamu Ndagire Shamimu Malende, George Musisi, Elias Lwimbazi na Lukola, akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Besekezi Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Lobongoya, amyuka pulezidenti wa Nuupu Lina Zedriga n'abalala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Lobongoya agambye nti ekibatutte mu kkooti kwe kuba nti abantu abasinga okuwoleza mu kkooti y'amagye bannakibiina kyabwe ekya Nuupu. Ono agambye nti kikyamunye abantu ba bulijjo okubawozesereza mu kkooti y'amagye. Guno omusango guleetebwa National Unity Platform ng'ekibiina nga betuwaabira mwe muli ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda Annette Anita Among, Speaker wa Parliament, ne Jacob Oboth oyo nga ye minisita w'ebyokwerinda eyaleeta etteeka. Kaakati nga bwe mmanyi National Unity Platform abawagizi baffe bangi nnyo batwalibwa mu kkooti z'amagye tuuka n'olunaku olwaleero nti abantu baffe abamu abaakwatibwa nga tetunagenda mu kalulu akaggwa bakyali mu makomera, abamu ne babakwata nga akalulu kawedde era nabo bakyali mu makomera. Newankubadde kkooti ensukulumu yavaayo negamba nti emisango gyabwe kitwalibwe mu kkooti eza bulijjo. So up to now bakyali eyo tebamanyi feeti yaabwe.
Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti balina mukisa ng'abavuganya gavumenti mu Parliament okulambula ensonga zaabwe kati nga baagala kkooti etaputa ssemateeka y'ebeekola ogwayo. Kosuluddewo kubanga twali tulinze etteeka lino liteekebwe mu lupapula lwa gavumenti oluyitibwa gazeti. So anyway, ebyo ne biggwa kakati tutuno tutaddeyo petition nga tugamba ensonga ziringa 3 enkize nnyo ziri 3. Esatu ezo okusookera ddala kkooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina kutwalibwa mu kkooti ez'amagye. Obaziza musango ki etteeka amateeka gaffe gakirambika nti abantu abo basobola okukozesebwa mu kkooti za bulijjo. Kakati ekyo kyamenyebwa kubanga Parliament yayise etteeka erikontana ne ssemateeka kubanga kkooti ensukkulumu yali eyise ekiragiro ekyo. Kakati Parliament otula otya n'oyise etteeka erigezaako okugyawo ekyo kkooti kyebeesaze. Ekyokubiri, etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo lwaki obeera oli papya? Munnamateeka Ndagire Shamimu Malende nga mbaka Parliament omukyalo wa district ya Kampala era nga yabadde awoze nnyo emisango egy'abannakibiina kya Nuupu mu kkooti ez'amagye n'eya bulijjo agambye nti etteeka lino eryayisibwa Parliament lya bulabe nnyo eri abantu ba bulijjo naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda. Era nga tulese petition eno tugamba nti abantu bonna abawozesebwa mu kkooti y'amagye ab'amagye n'ab'amagye bennyini eddembe lyabwe lityoboolwa ne bwenebeera nga kkooti esigaddewo ku lw'ab'amagye bokka tulina okulwanirira eddembe lyabo abawozesebwa ne libeera nga teriyisibwa mu maaso mu kkooti y'amagye. Then ekyokubiri ekyaba civilians okuba nti bawozesebwa mu kkooti eyo tufunye okusoomoozebwa nti ebiseera bisinga kkooti eyo bw'eba etudde ey'amagye ate tekkirizibwamu bantu ba bulijjo abooluganda b'omuntu ab'amawulire okukavalinga ebigenda mu maaso.